for Pin Media. Ebipande Kayunga, Bali, Zandaya, Mawongo. Oluguudo luno kankyogera mu Luganda luli mu program National Development Plan 4 era suubira nti tunatuukayo mu 2028 mutusabire senga national program terujja kutuuka mu 2028 senga lwansonga ki luno oluguudo okwawukanako n'enguudo endala terwetaaga nnyo compensation ekitulemesa okukola enguudo esinga obungi kusasula bantu naye luno oluguudo nga bwe luli olwedde lwemala yes tujja kusasulamu katugambe nga mu towns nga Kayonza, Kitimbwa, Bale wano mu tawuni omwo naye nga generally oluguudo lwennyini terujja kutuwa buzibu kubanga lwolwetadde era nsuubira kijja kutwanguyira okukola oluguudo luno olwedde tulina contractor gwe twateekawo aliwedde okukola oluguudo luno naye ng'akyamaliriza negotiation ne Ministry of Finance ye yali atugambye tumukkirize akole tuli musasula mu maaso naye nga tulina okumanya tuli kusasula mu maaso tuli bateekamu sente peka kakati ekyo kikyasigadde tumaliriza ne Ministry of Finance bwe kinaba kiwedde nga twekisiza ennungi then we shall allow him to come and start the work tujja mukkiriza ajja kukola oluguudo kubanga lwoluno teruna nnyo buzibu bwalwo so kakati nze kyembasaba anti katumanyi gwe mubanja gwe mubanja mumanyi ate oba mukyabanja kadali mugenda kukola mutya era mumuleke amale okutuukiriza ebbanja tulyoke tutambule tugende mumaaso kalate bwe munajjawa gwe mubanja kalate mutandike buto ebbanja alimanyi tujja likola ki tujja lisasula nolwekyo akukabadde kalowoozo ate minisita ow'enguudo n'entambula the minister of works sebo Bale ono alina potential y'okukula ku misinde mingi. Bale has a great potential of growing fast kubanga olaba mulimu enkulaakulana egenda mu maaso naye nga bali mu nfuufu because they are already growing but they are in dust. So ekitegeeza senga abantu bano nga Oweekitiibwa President yasuubiza oluguudo lw'e Bale luno lukolebwa. As the President pledged a road to this place, if it is worked upon, ono Bale ajja kufuuka kirala mu Uganda yaffe wano. Bale will become something different in our Uganda. Era ssebo nsaba. And I want to ask, bwe kiba kisoboka, if it is possible, nga kakolansi bwe kajja, as the chorus comes, the tarmac, batwetrakita etavaawo buli kinnya ekijja ng'ekiziba buli kinnya ekijja ng'ekiziba ebeera ku luguudo olwo kubanga maintenance tractor. ng'ebeerako ng'erongoosa. Let's have a maintenance tractor that does the work. Give us a tractor. Bananoonya amafuta we ganaababulanga Genogowa tujja kuteekamu. The district people will give us fuel or Genogowa will raise agents in a way.
kimenya nnyo. If it's not worked on well, it is a hazard to us. So nebazisa enfala gy'abatukoleddemu. We want to appreciate the works that are going on. Basaba temujjangu. Please continue. Ero owuliddeko nagago n'amatuugo nga omukulu mwennyini akigamba nti oluguudo lwakolebwako myaka emeka, mwaka 2028. Okiraba kaakati gwe agamba nti wanca wa mwezi guli oli ku bibyo, kubanga enteekateeka esookera ddala olaba oluguudo terumu budget ya financial year egenda kuteekebwako mu financial year kolaki eddako. Ekyo kyo kyekituufu, era singa baale bantuma era bampa obuvunaanyizibwa, nze njagala kubakakasa tugenda kufuna kolansi mu kisanja kino awatali kubuusabuusa, kigenda kukoleka. Awo kati omulimu guli bannabbaale okusalawo aidha tukole ekyo wadde edda. Era mukulu amugambe gye tubanja gyali naye mutumyani gye tubanja gyali. Ekyo ekigambo kiri so technical. Kale bannabbaale mbasaba kwetereza byokka. Mutume omuntu omutuufu ku muntu omutuufu mu kiseera ekyagalibwa, ekikulu ennyo. Omulundi guno singa bbaale bakkiriza ne banzizaayo mu Parliament 2026, sebo njagala okukakasa nti ngenda kusumulula nagwo obuto. Kale njagala nnyo okusaba abantu b'ebbaale mulundi guno baleme okusuula, balonde. Kubanze ndaba emyaka 5 eziyise tetulabako kintu kikyusizaawo bbaale. Naye ate nga bbaale esigadde bweri ne gavumenti yaffe bweri era ekoledde ebitundu ebisinga obungi bingi, naye olw'okuba nti tetwebeeramu bizibu byaffe kyova olaba nti tuli we tuli. Naye mbasaba basobole okumpako ekyansi endala. 2026 enguudo eginaleka gyonna nga ntandiseko okuzikola zo zitandise okwonooneka buli wamu wonna, era buli woyingira ebyalo byonna okaaba n'amazzi gesaawa eno. Enguudo zinali ntandise zigatta ebyalo ku byalo, miruka ku miruka, magombolola ku magombolola. Ogwo omulimu gwafafagana. Tuli ku buguudo buli obwa district obujjamu ssente ntonotono. Ogwo ekyo si kya mulembe nnyo. Oluguudo lwaffe luno twali tutuusiza wala okuva e Kayunga paka Kawongo. Oluguudo luno lwali lwakolebwa kisanja kino singa nasigalayo lwali lwakolebwa kisanja kino. Naye olw'okuba navaayo bannange be nali nkwasaganyiriza nabo ne banafuwa. Ate munnaffe yagendayo nga si ye formula ya mutwala nga tamanyi kyakukola ebibye. Nekimutawaanya nnyo nakati essaawa ebintu bitambula bulungi. Mukkirize mugaane ekyo ekiriwo. Oluguudo nululaba essaawa eno okuluyitanga twali tugradinga nga buli myezi 4 mu myaka mirundi 3, naye ennaku zino balukola mwaka mulundi gumu, myaka 2 mulundi gumu. Onoolaba nga waliwo obuzibu, naye okukola oluguudo luno twali kutuukiddwako mu bwangu ddala. Mu mbeera bweti njagala kutuusa eddoboozi lyange eri abannabbaale bonna nti nze mu mirundi gyonna ntera kubeebaza nange beebale okumpaako obuvunaanyizibwa n'okubakwatirako ku byetaago bya bbaale. Naye omulundi guli bwe nali nga ndi mu bbaale muno nga ndi MP wa bbaale, twakwata nnyo wawanvu ku byenzigiriza, ebitundu bingi byenjigiriza, ebyobulamu, ebyenguudo, ebyamasannyalaze, ebyentindo, byonna twabikwasaganya bulungi nnyo kuba ebyetaago bya bbaale obudde buno. Bbaale si eri bubi mu bintu bingi, naye nga kisaanidde okulaba abantu abaagaliza ebitundu byabwe nga Meja General Gow watulaze olunaku lwaleero. Ogwe mulama nali neetanira nnyo okukwatirako bbaale. Nze nagenda mbagamba abantu b'ebbaale nti nze njagala kukolera bbaale, saagala bitiibwa na kunoonya bugagga, naye twagala kukolera kusaza bbaale bingi ebitaliimu ate nga bisoboka okuyingirawo singa tufuna obukulembeze obwagaliza era obukolera abantu.